Mabiriza Herbal Products Limited tulina eddagala eriyamba abaami n'abakyala. Sumuluzo Money Power Extra, Complete Man, Herbal Mouthwash, Coffee ayambira ddala ffe abaami. Tulinawo kaama k'abakyala, Tightening Powder, oyagala okugeza ebbina, eddagala eriyamba okwongeza ku balongo, oyagala okusereza nabunyaayo, oyagala okufunza nabunyaayo enywere, Express Water Tightening, kadde agoba infection mu baami n'abakyala. Ate nga tulinawo sabbuuni, ono sabbuuni ayamba abaami n'abakyala. Tulinawo ebizigo by'abaana n'abantu abakulu, enkumbi eyambira ddala mu kisenge. Tulinawo obutiiti ate nga tukolera ne odayo. Bakyala bannange ekyama kiri ku Mabirizi Herbal Products. Nze najja wano nga sina kabina nga sefiringa naye mukwano we nagezesaako ku Thika Body Cream ebbina nenfuna kati nze natambula nsagala ate era nenkozesaako ne ku Mabirizi Lightening Cream ndowooza kasikini mukalaba. Ayagala omanya ebisingawo kuba ku 0704 737 741 14. Ngawo birabye mu malango kaffe webito ebiri era weyonenena abyetaaze esobola okubeera ng'otunoonyaako ku Mabirizi Herbal Products byonna tubeera nga tukola ki tubikutuusaako nate era tutuuse ne puroguramu yaffe kiki ekireetera abakyala okwenda. Ndowooza abakyala bo mwenna muli eyo abatulaba mubimanyi ate tugenda okwogerako bituufu nammwe era mukola ki mubiraba so beera ng'otufolowinga ate sharinga video ate obeere ng'okola ki nga naawe onyumirwa oba oli awo olageko n'omwami wo osanga anakyusaako mwezyo embeera gyakola ki gyabeera akuyisa because abakyala tufuna embeera nnyingi nnyo ez'okunyigirizibwa mu bufumbo bwaffe ate ne mukwano ne butaba bufumbo naye omukwano gwaffe abakyala engeri gye tusirikira ebingi ate baga muno tuli bazira so tusirika naye nga tukola ki tunyigirizibwa kati abamu ffe tuvaayo ne twogera embeera ezo eziri mu bakyala abamu baffe ne muziraba ate ne musobola okukola ki okukyusaako. Ndina abagenyi wano eno era bagenda kuba balina experience so gwali eyo bensonge bagenda kwogera buli ekiri mu maka. Experience mu bufumbo myaka mmeka bwejja okuliza jubiri fena ate twazikuza ne tukola ki ne tutamuso tumanyi bingi beerako katugende maaso tubaniriza. Nsanyusa okulaba Ssenga. Nange nsanyusa okubasanga. Tweyanziza okutukyazaako wano ku YouTube. Erinnya eryange nze Josephine Ssenga muto. Josephine Ssenga muto oli mufumbo? Ndi awo siri mufumbo era neetaaze osobola okunnoonya. Naliko nenvaayo yensonga lwaki nziza okuwa obujulizi. Ono yaliyo n'avaayo tulabe ku mulala. Naye wavaayo tubalamusizaako nnyo. Ssenga tweyanziza nnyo tukyaza amannya Ssenga Nakato. Nange ndi musanyufu nnyo okubeera kwano puroguramu y'olwaleero Ssenga. Oli mufumbo? Bizibu byakudda si byangu naye kale tugende mu maaso n'omulamu ebisigale tunaabiraba mu maaso ebyo gye bujja. Mwena mwava mu bufumbo mwena mwano? Si kye tugambye naye kale kisinzira obufumbo bwa mirundi mingi. Obufumbo obutyago bwewandiyagadde omuntu okubeera omufumbo alina kubeera atya nga mujjuvu mu bufumbo ng'ali atya ng'ali ewaka n'omwami we nabo bufumbo. Ninza obufumbo bwemmanyi bwe buno bwa kereziya bwe bw'omuzikiti ne babawoowa n'obeera nga mbutufu olina kyolaga nti ndi mufumbo. Anti era musooka mu kereziya obeera n'omwami wo n'oba mufumbo. Kale ekyo nakyo nkitegedde mbadde sikimanyi. Kati temugenda mu kereziya naye nga gyali gwosulawo kale bwe tutyo byakugiragira ate ensoyiza okuba oli eyo kikojja nekibeeri nekikuteekako akatolabonga bwengamba nti ndi mufumbo kumbe lijeni ndi mu buzibu nga tewaliyo ekyana ekyandize nekintwala ekyandimpadde emirembe. Mazima tewali kulimba wano mazima mukagenda bye. Bwebityo bwe biri munnange. Okay, tuli ku mulamwa gwaffe ki ekiviirako abakyala okwenda? Bingi. Ekisooka tugenda kulonda ensonga emu tugittaanye. Ensonga esooka abasajja temulina keya. Etya? Tebamanyi kukwata bulungi mukyala. Kati oyagala ava eri ajja akulere? Nedda si bwe kityo bwe kiri. Omusajja obeera naye omusajja
ne wasanga buli kimu wakikoze yayomba abasajja banywa omwenge nava eri akusanza oli mirembe gye webase n'akuwuttula kati oyo omusajja kyoli kati senga obeerewo omusajja nogana n'oguma omwaka ogusooka n'oguma ogwokubiri nogamba munawe osanga anaatereramu naye ogenda okola buli mwaka gye gweyongera agenda akyuka embeera etabuka kati nawe kyekikuviirako nogana naye enfaala kiwa nange kantambulemu nnoonye ku baana abamanyi okukwata obulungi omukazi kali munayogera otuuka eri ng'ekyana banne yatekimpeebweta bitya nga tekiri kunze oli kati nzirayo aba agenda kuwuttu nga nzira kwoli agenda okumpeebweta agenda okunjozaako ennaku y'oli kati gwe kyoyagala omusajja akomewo akulereko komawo ombuuzeeko mukwano osibya otya gyebala emirimu oba mbeere neyo ku mulimu onkubireko kasimu ombuuze naye takukubira abula oluba okutuuka alina ebimukyankalanyiza ku mulimu situresi zazikutuusizaako nomugamba ate munnange nkoze eki mukwano mbuuze saagala kummanyira biki lwaki kino tewakikoze saagala kummanyira bakuŋŋambe bwoti nogamba kati bane nombuuza nkoze eki tokola mirimu obeera mu bwenzi kati naye ng'ogamba ok kati kambukoleko ndabe ng'ate buli kimu okikoze akusanze omulindiridde munnange omutegekeddera ako ajja kubutuukirako ng'ogaye kikiki nga munaye okyusaamu n'ogamba kangende nnoonyeeko ku munaana asobola okutegeera kibagamba okukwata obulungi omukyala ekyo nakyo kyenza abakyala bannaye abaami baffe abali eyo wegyokomawo ng'oza oba oggola temufa ku bakyala bammwe ekibawo omukyala ng'akola ki ate omusajja ow'ebbali alina omukwano tuwe oleesa omulamwa omutuufu kyekireetera abakyala okwenda ate nga benda ebireetera abakyala okwenda bingi waliwo oliye ng'ayagala kukyusaako ng'ayagala experience eri ebweru omwami we bw'ajja agwira mugwire tamanyiye kati bw'atuulako eno n'awulira emboozi zetunyumya omwami wange akola bw'ati naga nina okugenda ngezeeko omumanye ekiki by the way kankuweyo kasitole kamu true story nyina mukwano gwange wewakiseka mwami kakati alina mukwano gwe mukyala bakola bonna beeriraanye amaduuka nga wemanyi ebya sipeya omukyala babeera mu biboozi bigurupu by'ekikyala awo banyumyanyumya naye ng'awulira ekigambo n'okutuuka ku ntikko takiwuliranga nako bukyanga abaawo awulira bulizi nga boogera nti bane omukyala amala omukyala akola bwale ekigambo kumala kyeki naye ng'amaze n'omwami w'emyaka 10 n'egyo 13 naye nga takituukangako kakati lumu ng'alumba gaayo ye yamuli okumpi nayiba we n'amugaa naye balina ekigambo kye boogera bwe kiti ne bwe kiti balina n'abaana bana ne baaweka naye nga ye tamalangako bukyanga abaawo kitegeeza omwami eyamusookako yamukonya ate nagwe yasookako nakati gwali naye emyaka 13 ali mu bufumbo ye omwami we yayiga ekintu kimu nti bw'ojja agwire bugwire ebyo tamanyi bufaasoni talina ekirala kyamanyi alinga nkoko ye kasaakugwira ng'amaze ate bwe watandikirako kitegeeza bwe bulamu bwamanyi kyamanyi yesiba ku musajja ng'ayagala afune experience ey'omwami omulala bwe kibeera bawaweta batya omukyala bakola eyo nayo ensonga esobola okwenza omuntu kati era kimanyi nti omukyala oyo singa agendako ebbali eri ne babimukola bino nalaba abaisuka ku ntiko ono omwami ewaka agenda mukyawa kati ate sigamba nti noono yamanyi byonna ate bwafunayoko n'omulala n'agezaako ng'ate noono alina kyamanyi okola ki okusinga ku ono so bingi ebireetera abakyala obwenzi wali omazeeko nze namufunako eyamumazisaako neera be batono ku 10 osangako nga bana abamanyi nti omukazi nyina omutuusa ku ntikko eyakumazisa weewaka owai senga ngaate obuuziza akusunyesunye nnyo nze gambye nafunako eyamumazisaako abakyala tubabuulire okumala omukyala ayinza amala atya omukyala buli mukyala alina emmala ye ate buli mukyala olina omukwata n'amala kati nze sijja bagamba nti kati nganzi
nekimanyi nti waliyo ebika by'abakyala oli n'agamba nti nze kasitanzira waggulu bwenti sitwala wadde eddakiika 5 nga sinamala kati oyo naye ali awo ne wabeerawo oli nga yagamba nti nze bwe bankuba kanaako embalala n'eddakiika 3 teziwera nga sikoze eki omulala naga nti nze naye bankwata bukwasi ku bbeere oli n'akwata nipo zino naziweweta bulungi nazikisinga bulungi oyo naye ng'amaliraawo okitegeera Ssenga kati buli muntu alina engeri gy'akola ki gy'amalamu omusajja ali ku kamera ajja kuyima kubanga ndaba embeera si nnungi ate ogeze n'okoona ku kyebbeere ogeze n'okoona ku kyebbeere limuwoomerera yenna awoomeredde aweddemu naye ng'ekituufu kyekyo buli muntu alina engeri gy'amalamu kati abaami baffe balina okuyiga engeri gye batukwatamu ddala mu nsonga okuno by'abakyala ezisinga okwenza abakyala oli tajja kugamba nti nanobe wagundi lwakuba ssente nanobe wagundi lwakuba munange tanfaako balina ensonyi batya okwogera naye ng'ekikulu ekisinga bintu bino bya mu buliri tajja kujja kweyabiza gambe bannange omusajja takola bwate omusajja tamalaako omusajja kino nedda bafa kisiiri kubanga Ssenga yamubuulirira naye ng'ekituufu kiri nti abakazi abasinga obungi ebibayenza byebyo naye n'ekirala abasajja nabo bafune ku bakojja abababuulirira ng'ogendewo omusajja nga kojja Ssenga akubuuliridde n'otuuka ku musajja n'ogamba bannange n'omugamba tetontuukiranga kubuuti ye ng'obulamu bwe nakubuuza gwe oyagala ki nze njagala n'omubuuza gwe oba oyagala osanze nze njagala kuwataako bulungi anti yamanyi kasitayi mukabwati naawe oba ogize nedda mukwano abasajja kino mukiyige gwe bw'oba oyimuse nze sinnayimuka noonyaako oba okimuyingizamu oba okinteekamu buteesi ate oyinza okunsanga ngera naggambye nti njagala naye era tomala gantuukirako noonyaako naye bane omusajja akutuukirako nowuyanga n'apetayiti efudde n'omugamba nti sooka ondekemu sooka onnoonyeeko nagamba nze ebyo sibimanyi ate abakazi abali mu bufumbo bakaaba okubanoonya Mwanji yawoza kimumbu nakusasula budde bwabwe nti yamanyi bwe yakugamba nti nkwagala nawe n'omugamba nti nkwagala nekigwa nakutwala ewaka waawo buli ssaawa wajjira ate baba babimanyi nti kati ono simukola bwe nti naye wagenda ebbali yeekalakaasa ekikwewunyisa nti bw'abeerako eno ebbali naye gomanyira abwe empya bwenyuma ono gwokwanya oteekwa okumulaga buli kamu ayinza okumunoonya namukomba amatu namukomba mubigere namukomba mubuli wamu n'obuviri nabukomberera ewaka ewaka kugamba goba wafukanga kyonzi ajja nga mbuzi ayinza nokugamba gwe nakumanyira kusiimu naye ekinsesa nno yasooka n'okugamba nagamba mukwano olaba nzija naye kano nakano kensinga okwagala ngenda kukola bwenti ngenda kukumba ngenda kukola ki ofuna appetite egamba kangendeyo kumba anoonya wakutuusiza ewaka abyerabire akuyise ng'owewaka baba bimanyi naye tebalina laavu yawaka balina yebweru kuba kati ye kasita akuyingiza bwati mu maka bwe pa ng'amanyi oyo mumaze talina gy'alaga aba takyakufaako kati ono obwebweru ate olw'okuba nti agezaako omusedusinga ye gwe aba alina okukolera ebyo by the way batono nnyo abatamanyi abasajja balaba nnyo zino puroguramu za Ssenga era batono nnyo abatamanyi omukyala bamunoonya bwe bati naye bano abakyala bewaka babadibaga babatwalira ddala nga bisiimuula kakati omukyala ono bw'alaba nga munnange sente ozimuwa ebyokulya obimuwa buli kimu okimuwa nga bwe kyetaagisa n'obuvunanyizibwa obwako obutuukirizo bw'abaana ng'agamba kale nange kanfuneyo eno ebbali ekisinga okwenza omukyala ensonga zino za ensonga ezo abakyala abasinga benda lwa nsonga ezo omukyala ne oba tomuwa ssente ne oba oleka ewaka munne nga bitankana naye nga saavisi eyo egenda bulungi tewali Ssenga naawe obyonoonya munoonya mukwano omukwano gwetaagibwa bitambula ebyo ne ssente kati nze bw'onojja n'onkwana mu kkubo tutambula n'onkwana oba onsanze esamwe oba out oba mu dduuka n'onkwana kati nze sinnaba kulaba kiri munda mu ggwe olina kusooka kumpa ku ssente naawe n'onsikiriza ne nga musajja ono alina keya kati keya yongera girabira wa maama ate abasajja bagamba nti mwagala nnyo ssente kakati keya gwena girabira ku ssente nedda agenza okujja gyendi ng'olwedde alina obwagazi bwange yanneegomba dda ye omukyalo omulambi
mulaba omukyala ono mbutufu mulabidde ebbanga awulira neegomba naye kakati bw'aba neegombye nze simwegombangako era sikimanyi nti anjagala alina kusooka n'anteekamu kasente nansikiriza nenga musajja ono alina keya oba oli awo kalanki katuuse kati kino ekyokungulu kino kyekijjayo kiri ekyomunda kati nze namanya nti kyoli munda nga kungulu tolina kyolaga mubufunze ne sente zibenza bitambula ebi ne sente yene bina kutambula bibi njagala ekizigo osanze nyirira ndabika bulungi empale ekaddiye kosa sente nika ekaddiye nina okugula endala nkozesa sente nina okugula endala olina okusiba kaviiri gwe wonsangidde nga ndabika bulungi kitegeeza neetekamu sente kale noono munno wadde talina kyamanyi neemuwa ekitiibwa kubanga asobola okumpa zino ezindabirira kati gwe oleeseraavuyo etaliko wadde 10 laavu bagirya naye ate kati bw'ononkola nemmala laavu tebagirya naye enyo waayi n'okuwa obudde bwange tomanyi budde bwe namala nga nkola mirimu gyange neerunze kale laavu wojje omperaavuyo omale ŋŋende ng'onsiibuza ezzipu odde era amazzi osanze nga buli kimu kiriya akanya kugamba mmembe byowooma oliko amazzi nsaasaanyiza nzenna alese nsaasaanyi olina okwezzaawo senga naawe tereke laavu etambula wamu n'akasente abasajja bebakati tebagabirako ddala ekyokubiri ekyenza abakazi bane abasajja mususu okuba ne busayizi obutini busayizi obutini banaye nga kampi bane mukwano ate senga mabirizi alina ebigezi bajje bannange tubayita mujje bannange otuuka ku musajja nga badde akuwaana n'ogamba naye oba mutuukako ddi nga buli kimu akirina ensawa agita naye bannange n'akutuukako wallayi ng'akoma wakati n'ogamba kati oba nkuli ekisooka senga ekisooka ndabayo oba ontadde mu muudu amazzi gazze kati gandi mundira muno gannuma ate kati gwe mpulira oli waneeno wootengejjera nkugamba yingira ate balina moto egamba simanyi ompulira ompulira alina kubuzabuza nti ompulira ebikolwa bikula nedda mukwano owesayize entono abuuza ompulira kati nagwe omukazi n'ogamba oba muddemu ki olw'okuba omwagalwako sente nomugamba bebi kyekyo ebikolwa byange ebiraga bebi oyo nti muwulira nedda mukwano bw'olaba ensakula y'ekinu y'ekiwenvuga kati gwe bwonsekula obubi onsuubira kuvuga ntya bulaba bw'otamusikinira agenda agwamu amaanyi naye kati oba omubikkirira ompulira awo nkutuuse byebimu ku byenza abakyala kati gwe bwembanzize gy'oli sikuwulidde kale naye atirisi ogenda kunsibuza ataati kyenkugambye naye asobola okukola emirimu giri naye atera naye kyekitwenza kyekitwenza aba alina okumpaayo enamba esinga ono bw'aba alina sente nga alina akantu katono eyi tonoonyayo sente onoonya just akuggyemu gano amazzi ono gakuleseemu kyekitutwazaayo bannanga abaami tubayita mu mikwano abalina akasayizi akatono nakampi bulungi mujje senga agenda akakolako abaami abali omala ng'okwegatta ne mukyalawo n'omusanga akuta n'omusajja omulama netomalaako okimanyi nti waliyo omusajja n'agenda gwe omukazi n'owulira ng'ofaye n'otandika okwekuuta osobole okuwulira nti weematiza ensonga eyo mukwano gwange yanyumizaako ekintu ekyo yamalanga okwegattanga wali ne bbaawe n'amala n'adda mu kinaabiro bulimu omusajja yamusanga alibise yaswala bataata munnaye mwamujje yaswala naye omusajja yamala n'amugamba naye ng'ate munanga ate be abasajja bibakwatako tebibakwatako kati ye yalowooza alabika alina kabootongo yamusiwa wansi kumbe wuwa kati omwami bwe babeeranga mbuliri eyo gamubanja amazaera nange kati lumu omukyala neyeefubako n'agamba leero nange kambiyekwatiremu n'akwate mu mbwa neyeekuta so oba agenda okuvaawo ngaera waliwo kyakozewo gayi kyabamuga leero nno weefubyeko ng'obulirie
alaba nenga yamuvumanga obutaba namazzi lwakuba nti omusajja oli yali tamanyi kyakukola ate munange obalaba abalina akampi baagala nnyo munda nalamanya nti woba omanya nti oli mumpi togenda tuuka wonzija mazzi beera wabweru nesayizi entono eyo omukazi ne bwe weefunza ng'omuntu alina akasayizi akatono oba omaze abaami abo babuulire nti omuntu wabeera ne kasayizi nga katini alina okumanya enkozesa gyakakozesa teyeetaaga romansi yabasinga obungi mu kintu kino abatakawulira kati gwe mu romansi nge omugisa bulungi at least amendi gundi oyo kale wadde ebisigadde biganye naye amanyi okukola ki naye ate romansi okubeera nakawunga katono naye nga ne romansi tamutegeera anti awali obuzibu tubagamba manya ennaku yo bw'omanya nti olina kasayizi katini nga tekawera ate sifuba okulaba nga okayisa ku ngulu wano kubanga sirowooza nti waliyo abakyala abasinga 99% baagala nnyo ebintu ebyo akembalala ako newe oba tomuyingidde aye no kanyuma nnyo ng'omuntu amanyi okukakuba waliyo abatamanyi kukakuba anti nange waliwo akakuba n'akakuba n'ogaba neobakati onankalanga nga nebayina n'okuleetera amazzi abula kukaza bukaza omuntu okala bukazi okala abasajja banisenga olina obaleetera emisomo egyo oyigiriza abaami baffe engeri gye bakwatamu akantu ako akatini n'enkola gye bakakozesaamu banange balekerawo tusekula n'abeera muli omanyi nga bonodira ejjiiko n'ogiteeka mu kikopo ng'eri muli ezannya buzannyi bweti so nga ne bw'aba alina katini naye ng'amanyi okakozesa asobola okukumatiza n'owulira nti mutuufu mumatidde yensonga lwaki oli mwana muwala yadda mu kinaabiro eno n'atandika okwekuba engalo zino engalo si nnene butini n'olwokuba nti akayisa wali ku ngulu wali kamuleetera okomasagaayi n'amusanga ng'aleekaana ali mu kiyigo asinisa amaanyi obwali nalonzo balinamu omusajja omulaye ng'ali mu bwomu so nga n'oli yali asobola okukikola ate abaami omukyala wakugamba nti koona wano banaye mukuoba okoona nakugambye koona wano ewagenda ova amazzi naye ye nga ye akyakyabalira agenda walala ye akuba bukulu ye kyayagala abasajja bwe baagala babanga balalu abanga alinyana neyekugamba mukwano nedda okubya ebbali kuba waneeno woba olina okukuba kubeera bwoba okubyewo era omukazi omulaba ng'omukubye awantu ewagenda ova amazzi era oba omulaba abagezi babuuza nkoonewa n'okwata wano nti aye tokwata n'okwata kwegamba agendo ate ne bwetuba tetwogera abamu tulina ensonyi mu buliri eye naye at least olaba nga nkyuse nga wano wookutte olaba nga mutuufu kati awo n'omanya kitegeeza ono nyina mukwata wano bwe kityo bwe kiba n'omanya muno bw'olina omukwata mufunze bayiga abantu baabwe oba toyagala mukyala waye ndio muyige nina kumukwata wano kyono mukwata ku bbere kiwedde bwe nkwata wano kiwedde nawe wakamera naye jatuseese ali mu kuyiga nti bami bafabo tebamanyi bakwamu ne balina ensonyi tebasobola tugamba nti mukamera atuseese naye temulimu omu abamu nga ye akugamba nakunoonya nakombako mukutu agenda okulaba nze muneyenze nina moto omusajja mugamba awo nedda kati n'alyoka kukwata alina wakwata n'alaba nga naawe okyusemu namanya kitegeeza ono nyina mukwata wano embeera bwetyo bweyina okuba bane temutubbowa tubaagala nnyo naye temutubbowa wamma omukyala ali eyo atulaba omwami mubuulire omugaye mukwano nze wano woba bonkwata wano oba ontuuse tosirika tomutya bwe mwatandika okwekwanira n'otuuka omweyambulira kitegeeza oba tokyamutya mubuulire nze owange mugamba nemugamba naye mukwano nedda kwatako wano oba kati kajjeeyo kazzeeko wano wempulira obulamu era senga gyali asobola era bw'aba awulira asobola obbagamba akukoka bomodde kawedde kati ddako waneeno gendako muli nekkoona lyeno naye bannange kati bo abaami baffe abalungi bo balina kuloopawa
kubanga nabo n'abakyala ffenna tetumanye mulimu abakyala nga ye mukama yamuwa omukyala nga tamanyi mwebalise naye weakness erinnya ku basajja senga abakyala gye bali ababisi nga tamanyi ki nga yakimanyi nti mu bulamu bw'ensi eno kasita yeyambula empalo kuno n'akuteeka eno ne kuno n'akuteeka eno nga kiwedde bali naye be batono kale abatatera agendako mu misomo kubanga wali abantu ababise batono naye abasajja bannaye mususizza mutuse ennyota y'omukwano ate abasajja bave ne mu byokubeera lie down bannange ebintu byaggwako missionary omwana mukyuseemu omwana muddeko mu mbirizi akembirizi nga kawooma abaami baffe abo balungi tubagala nnyo naye baneemulekerawo naffe tukozesa ennyo kasita baayiga nti bwagwa bwati omukyala neyerwanako nobeera kuli neweesuuda ng'olinga ali ku mulamu bayirawo Ssenga abaami abo temubayigiriza nti nabo bakola kinene nnyo mulaavu omukyala ali waggulu kuba kati nze mba nfuuse omusajja kusawe gwe omusajja ali wansi olina okukola bye nandikoze nze ng'omukyala olina okunnyambako nendeeta nonkimako n'abasajja babanywere ku biwato olinga ali ku mugongo ate n'abasajja bannaye mususe bannange n'oyimba omubwoti nga kyo kiri bannange enziraamu nyimbe nga naawe oyimba olabera avo bwetaawo abayimbi ne bakola nti eno solo eno vesi zino trumpet kitegeeza bwezeegatta amaloboozi ago nze wenyimba solo ng'oyimba besi oba soprano nayimba alto ate bweru naga kiki ekiri eyo nga neetaaga okulabako Ssenga naawe Adamu okimanyi nti waliyo n'obuyimba ng'olya adira akayimba buyimba just nga kano kati katugeze kamuwoomya n'okateeka mu kisenge mu ddoboozi eddungi nekakola ate nekakolerawo ku kikolwa kye muliko oli n'ayimba gwe ennimiro n'olya ddala nga gwe nnimiro ng'olaba ogirimu ogikabala n'omuwana bunoloka gwe nnimiro nze nnimiro gwe faama naye nga just kayimba kali mu buliri ng'oliyo akawulira ku tv naye nga g'okamuyimbidde wano mutuuka ekirala nemugendera kwako akayimba butereevu olinabaana eno nti muyigoteeko buyimba obulya naye muteeka walumba ezaaya okitegeera n'otekayo walumba ezaaya nagendako ewoboyfriend nanekamu ebyo ebirima nemugana naye kati ogeza nga bwolina oteekamu nga ntuuse tosobola namugamba wakirijjako obufa tweyimbire kampalankoti yekyayo okuba n'emiyolo tole mu kikolwa ng'otekamu nasooka kugamba bwe yasazisa ennyimba yateekamu zino namugamba bane mukyuseemu bantu baffe otambula nago kasobera ntatasobononya akayimba kokolaki akasobola okugenda mu kikolwa akasobola okugenda mu kikolwa muwoomya kwegowulya ddala nga mutufu muwoomya naye awoomya kamwongeramu omwana akubira walumba ezaala notandika okuba obufaanani nga bakuziika bannaye owokukamera nonyayo ku buyimba ng'okyaziza omukyala mulekerawo otuleetera bannaye noteekamu kadongo kamu ate bwe baba babulirira owaboobo naawe omunako okutuuka nkumula katusubire otegedde tobimanyi ali ku kamera ategera kimu bbeere awo yamanyi nti kamera gwe mulimu gwenyina okola kati ndi ku mulimu nkola owokukamera atabyetuwogera owokukamera ategeera kimu bbeere naye ojasanga omukazi nga feeling zise ziri ku bbeere nga ziri wansi ng'olina mugwa bakuli ate abasajja muyigo tugwa ku bakuli bannange bakuli bajjajjibwa naye namwe mbeera abayonjo tweyonja naawe mbeera abakyala abayonjo olaba omwami waatakola ki bayirawo bakulu eyo esumulula naye abakyala beeyonja banaye abakyala beeyonja ebbakuli naye ekibinya okweyonja kankubuulire tayonjezeka banaye abasajja mususi abasajja abasajja anti mbumwe mulina obbayonja abakyala mwe mulina oyonja n'okoowa oyonja senga kati okoowa ki wuliriza emirimu ogimuyigiriza wuliriza
gwe waki weefuula kabebi kano ke baakazaala leero nkunaaziza neta nenkunaaza nodako nenkunaaza wowe okulya n'otuuka n'okuwasa gwe waki teweeyonja egyo mirimu gwe mmale kugamba nti nno sala ebiza bwe mba nsazeewo nti omwami ono mwagala mmale kugamba nti n'omuntu wakeera ku makyasenya amannyo anti kati bw'okimugamba leero n'enkya oludagamba tebawulira waliyo abatawulira eyo nakomawo waka nomugaa genda onaabe leero nagenda nanaaba ekya n'atanaaba n'alinda omugambi atamanyi nti no yakoze emirimu gyonna yonna gyaddugadde yenna kitegeeza luli wamulabye nga addugala n'omugamba leero taddugala kuba tomugambye olina omugamba bwetokoowaako olaba ne tiki eyimba etuuka ekyali neekoowa n'esimu yina efiriizinga bebi mukwano onoola ogenda onaabeko kati enkya bw'otamugamba abamanyisegeeza bebi alabye sinaaba kati abasajja bano balinga abaana wamanzi omusajja bw'atyo tojja balinga abaana osobola okukyusa omuntu bwe nkugamba omulundi gumu n'ebiri yiga naye ekyokumwaka gwakubiri n'omukyusa omuntu abadde upside down saagala kutambula nkwagala wako okiwuliriza n'obeerawo kati takiŋŋambye mulundi gumu asobola kiŋŋamba leero nenjira enkya nga taliwo nentambula lwaki era okomawoga bukyakibonerawo kati kitwale nti lino bbwa bw'olinyiga leero nenkya neruli ensonga lwaki omusawo agamba dozi ya nnaku 5 kati gezaako dozi eyo yennaku 5 emyaka 5 ng'omulagira okunaaba weddeko bangi abasajja babagamba balinga baana be bafastiboni baffe mukwano abasajja be bafastiboni baffe si bwe kiri wamataata gweyagala fastiboni omukyafu fastiboni wange bw'akomawo oyonja omukyafu ateeyonja naawe okoowa senga nakato sisuubira nti osobola fastiboni okumala omwaka n'otali complaining anti akomyewo olwo asanze amazzi nga tegese n'ekyangwe ne sabuni wali of course amanya ekiddako kola ki sigenda binywa bibyo byakunaaba nze namaze dda abirekawo nagenda neyeba nga yeebaka mbuliri bwani obubwo shiya tuleke naawe ati kati olwakiyize akiyizze nti alina okunaaba kakati leero mugambye ne mugamba mukwano bw'aba tasobola kale jangu tunaabe fembi buli lwogira obudde nga naatera okudda ng'otegeka obudomola bubiri wali ngamba ffe bamufuna mpola buno ebiyiga ebyaffe ebyewabweru anti ngamba bwakomawo omulinzi bano abasajja akusanza mu ttawero mukwano bwedda ninda gwe tugende tunaabe olwakomyewo mmeka ne tugenda n'anaaba oba akomyewo 8 oba akomyewo 5 oba akomyewo mmeka omaze ova mu buliri ng'oddayo ng'ogenda onaaba ate lwaki ngenda mu buliri mbeerawo nga mu mulinzi nina okubeerawo mu mulinde kubanga nkimanyi wikinensi ye yabutanaaba abasajja gye mba mulina okumanya munaabe mweyonjeeko omukyala bw'akusala olwayo nayo naawe enkya musaleko bw'okimanyi nti mulimu abaami abaalemala nga ye tamanyi kwesala nga mukyala we yamusala yes which is okay nga ye alinda kusala nawe musaleko naawe omusajja gwe nze nnyinza okuba saagala kati nze nnyinza okuba neesala oluvannyuma nnaku 2 kati oba omutyako kati omwami buli saawa anaabeerawo oba omutyako ki simutya kubanga mwami wange mwenna mwesale simutya kubanga mwami wange naye ekikulu kiri nti kakati omwami ono azze leero ansaze nange ne musala bwe tumaliriza okwesala wayitawo ennaku 2 kubanga nze omukyala so amala wiiki nga seerongoosezza naye omusajja asobola n'okumala wiiki 2 bw'otamugambako nti mukwano kola bwoti si byabaako naye mama nze nafunako omukwano wange yangamba mukyala wange yagenda mukyalo okuzaala kati nzenna mpulira n'omugamba naye gweto n'agamba nze nalemala nze omukyalo wange yannongoosa kati nga ye ekyo yakikwata mukyala we yalina omulongoosa ogwo gwafuuka muze nga bonaogamba nti bwenkera kumala bwenti n'aba mu maaso mukyala wo si kibi okulongoosa omwami wo naye kye kyeŋŋamba buli omu alongoose munne omusajja kati ate nze we mba saagala nga lwaki saagala nga lwaki toyagala mama waliyo ekyobwere ekitayagalwa nange njagala okudda n'enteeka eri okugulu agende mundaayo nabunyawulire buli kimu mba simuwulirirako nsonyi naye nze nyinza okuba nga saagala kunnongoosa naye ng'ate nze kinkakatako okulongoosa omwami wange bananga abatwala mwena mwena abaami abali endowooza mutegedde ensonga eziviirako bakyala bammwe okwenda ensonga nyingi nnyo naye twogeddeko ezo ezimu zetukola ki zesobodde so gwonna ayagala okweyongera okubeera ng'omanya ensonga zino eno beera ng'otufolowinga sharinga vidiyo beera nga wettanira nnyo omukutu gwaffe guno eno ojja kuyiga ebintu bingi nnyo ebyenjawulo namwe abakyala
Leero tubadde ku baami enkya tujja beera ku bakyala kuba naffe tulina ensobi zaffe n'abaali balina ensobi zaabwe naye teri ali perfect mu buli nsonga yonna. So ezo z'ensonga zaffe twagala tubeere nga tubasiibulira wano eno mwenna abatulaba mwebale kutulaba mwebale kusharinga tunoonyeeko mulago ku bbiri nga ku kyaki yakakande ng'akalanga ako wakawulidde buli kimu kyonna kijja kubeera nga kikola ki nga kikutambulira bulungi 0770473714 enamba y'essimu gy'oba oyitako okubeera nga weebuuza ku nsonga zonna ezikwatagana mu bufumbo ezikwatagana ku by'omu kisenge byonna ojja kubeera nga oyitako enamba y'essimu okusobola okubeera nga omanya ekyo kyokola ki kyoyagala. Tubaagala nnyo musiibule ku batulaba abatulaba abalungi abaami baffe abalungi okusookera ddala ntumira abaami abamanyi omukwano ntumira abaami abagala bakyala bamwe ntumira abaami ababawanika ssente love enyuma nga mulimukasente tolinanga muntu kusaba kuba kasimu omugabe mukwano okutereddeko ebiri lanki newankubadde mubeera mwendi awaka love yeba tekaddiwa. So mbatumiddeko nnyo mwebale kwagala bakyala bammwe mwebale kubeera abaami balungi naye ekirala amaka geetaaga okukolako amaka tugaddaabirize aba bonna bukalu baggwayo nze siamanyi omulembe guno tiwakyaliyo omukyala omukalu simanyi mulembe guno tiwakyaliyo omwami mu dakiika 5 nga yamaze atleast ekitone nnyo kale gabeere dakiika 3 ngomaze munno naye amatire agambe nti ewaawo tujja kudda tubasense tubaneye mwebale nnyo okutuwuliriza abaami baffe ndowooza ensonga muziwulidde bamikwano banaye mujje bana abakyala balekerawo okomplaininga tize ekinyendesa kyekino banaye mujje omukyala jangu omuzine bulungi nnyo omukyala jangu obe nga akantu kanene kawanvu kamutuuka buli wamu kamukwata ate nga kawanvu katuuka wala oyiga omukyala omukwata otya okubanga akuwulira okitegeera mukwano bwe tutyo n'abakyala nammwe tugenda bagira mubeere bulungi mweraba. Mabirizi Herbal Products Limited tulinawo eddagala eriyamba abaami n'abakyala Sumuluzo Mani Power Extra Complete Man Herbal Mouthwash Coffee ayambira ddala ffe abaami tulinawo kaama k'abakyala Tightening Powder oyagala okugeza ebbina eddagala eriyamba okwongeza ku balongo oyagala okusereza nabunyaayo oyagala okufunza nabunyaayo enywere Express Water Tightening kadde agoba infection mu baami n'abakyala ate nga tulinawo sabbuuni ono sabbuuni ayamba abaami n'abakyala tulinawo ebizigo by'abaana n'abantu abakulu enkumbi eyambira ddala mu kisenge tulinawo obutiiti ate nga tukolera ne odayo. Bakyala bannange ekyama kiri ku Mabirizi Herbal Products nze najja wano nga sina kabina nga sefiringa naye mukwano we nagezesaako okuthika body cream ebbina nenfuna kati nze natambula nsagala ate era nenkozesaako ne ku Mabirizi lightening cream ndowooza kasikini mukalaba ayagala omanya ebisingawo kuba ku 0704 737 14.